Hello everyone, it's me your girl Agi Kaswenti muri bulungi. Tukomyewo nate era tukomyewo mullo. Mugamba mutya muri mutya mwasibye mutya obulamu bulungi. Mwebale kutuwagira mwebale kutusupportinga. Eno ye Mutindo Express. Asinagenda kumulama gonna ko ralero. It's me your girl the host Agi. Kansoke mtemu wamne banayi bababuzeeko. Hello everyone. Yeah. I'm Matthias. Hello, I'm Mutindo TV. I'm Viola. Hey, I'm Mutindo TV. I'm You Bridget. get a man. Matthias, never mind, gotcha. Ndoza keka kodi. Ndoza buli omulide era ndoza buli omusobodo manya erinnya lye. Omulamwa gonna kurayo gugamba nti endongo ekosezza etya abavubuka. Abavubuka yebayisizaamu endongo njagala yezammwe mu nganda Endongo omanyi waliwo abayingira mu ndongo ne batabuka okwerezayo kajjamba n'atabuka naamu nga n'atuuka n'oggwanga mulina mukwata bukwata ankwatidde mu vibe ng'ekyamazima ndi mu mudu za ndongo essaawa mulina gundi mulina sawundi bisoke mbawemu wano tolina kizinda tugende ku mulama gwe batubuuzizzaako Tebatugambye bawa kapera. Abantu ngaba bepanka. Tebatugambye bawa kapera. Ate osobola okutuwamu akapera ne testing. Nido. Tulaba bambuzi kuchekera Manyi ekyamazima oleso mulama. Kayimba nze nali katika nyingidde mu mutwe. Omwana yakuba akayimba bambi. Nde ku mulama Matthias. Ya nenga yakuba akayimba ko akosima dirudo mwana kyakabi. Otegeera Nankyekitegeeza. Dirudo. Simanyi. Nange mpulira ndongo shekera Bogende baba tonyereza ngoko Lyabuli nayo jaswala emimwa njagala otubulire bano nsaba yo collab ebiri mu ndongo ebirungi ebiri mu ndongo ebirungi ebiri mu ndongo ebyaddala ebyaddala endongo enyuma for sure in actual sense endongo enyuma kuba n'omukadde w'emyaka 8 anyumirwa endongo bale endongo engeri gyekuzaamu manyi emabega kawo mbadde nina stress naye bwe mpulentadde earphone mu matu nempulira ku ndongo nenkubaddirudde emirundi nga 10 nempulira ng'ekyamazima endongo kwegamba ekuza olaba kati ate kati avuka bamba bisusa ate nabeera mu ndongo azina kufuukula nfuufu twaliza bamukale naye bakubuzisa ekibuuzo ddamu ekibuuzo teweekolola badde nkyaja gamba toyina vijufu obuzibu bw'endongo ambuuza buzibu bwa ndongo endongo ekuŋŋaanya abantu by the way for example kati endongo ebeera mu byalo kitegeera for example kati waliyo olumbe neolaba endongo kati ngeeyo abantu banyumirwa kwegamba bakuŋŋaanira wamu ne basanyukira wamu ekyo kirungi kya ndongo kale endongo ebirungi bye bisinga okuba ebingi ku lwange nganze kati kubayimbi nga bo endongo erimu ssente kitegeera kyamazima abasajja bangi alien skin yali mwavu bagagawalidde mu ndongo bafiki gaza baabo bagagawalidde mu ndongo basaha baani kitegeera abayimbi bona life yaabwe teyali nnungi ne bagagawalidde mu ndongo kitegeera so kati endongo erimu akasente laba bashiba baani baspice Diana buli muyimbi essaawa zino mugagga kujjako babebe abaalinamu okuvedda kitegeera naye bebe nze by the way bebe kale lwakubeera tweddira gwegwo naye ya inspiring okukola byengo kati nina inspire bange babiri mu bakazi ninayo Zaira Baby mu basajja lirayo Bebe Cool Bebe Cool engeri gya handlingamu ebintu bye baba wala ne mukyala we tebaali bagagga yadde famire yaabwe naye Bebe kale ne Bobby Wine ane mwana Bobby Wine kyamazima ate endongo ye baba muzihaso bali bulungi okuva mabega era ekyo kimpa essuubi nti kale esi buli musajja mu nsi eno nti mwezi Bebe anzizaamu nange mwana omuntu anzizaamu baba ne Zuwera buli omu awujja kaseppichike nzerabayo zomuntu anzizaamu amaanyi essaawa zino omuntu gwenda byane nga ekyamazima nandyagadde okuyimba ebyaddala saha kitegeera saha akinkubira saha life ya saha kwegamba kale ekunyumira
emanga ko yali so political yali nyo mu politics chegere naye kati kale wakuba agenza ingira mu politics naye byo sija bigenda mu nnyo dembe ye nenga ekyamazima olaba saha nze ekyamazima akinkubira era mukama nanyamba nefuna bufunyi chance eyogera munko naye nze njagala bebe kulo no nze njagala saha nze motivational speaker ebigambo bye bitono naye ate bizaamu omuvubuka amaanyi bizaamu tata w'abaana amaanyi ne tuveeyo twagala ku mulamu mayi Mathias tulina nnyo olugambo tulina olugambo nze ebirungi byendaba mu ndongo nze ndaba ddala abavubuka mu myaka gyabwe this.com era ndongo simbi bati abagikolera bagikoleki kuba nekituuka wulira omuvubuka avansi nga kuba nga atuuka mu myaka egy'obukulu batagina amadde naye n'osanga omukazi oba musajja ayina n'abaana ng'ayambadde jjiini eriko ne damage mwana tege kino kizibu ky'amaanyi Twali mulonge wa jajja omukyala najja nga siriti ekoma wali mwana abantu amubono n'endongo yaffe kati nti avudde babega nti aginamu amadwe avudde nga takola abantu kati sawa kireetera ekyo kati nga we yali ng'abeera ewakati bamukiza anti kati kyekyo naye kati bw'ogikuba mu budde buno ng'okyali wansi otuuka wagulu nga okitegere okyalinamu maddu nekala abantu amubono nindadala kizawe twatolokanga ku somero tugenda ku St Francis sawe namukozi ngabalinayo party toloka kusoma nogenda ate by the way tekyo mukyogende nenzikira mukimanyi nze sikyayagala party mwana kakubulire ogikuba otuuka ntuka ekitadala olaba kati St Francis right now they call us abascout bana mese singa temoja mwana tuli busy naye busy wo si busy just twabiko just gali maddu kankubulire endongo kubanga muzimu kankugambe okay tudde ku mwana nyabo badacha wabizi amagena nze yevije mbadde nnina nti omwana wava wansi nga kale ekintu ajja kikole atuuka waggulu eyo nga tekimukosa naye ne balaba omuntu nti ne bagamba alaba yeyonoone kyebayita bagambeko nonya oba kale bamuwanyefuga byake akuze awulira emyaka yakibuuka tugetuogereko kwa Azawi mulaba attitude ya Azawi olaba embeera za Azawi ye muyimbi omukyala gwesira banko video nga akuna oshege kwegamba nti kale endongo ye atukuba endongo ayogera kunze ku dressing code ya olaba Azawi obulamu bwe mwatambulira omanya abayimbi bano nzomanyi tunulira nnyo abayimbi bano nemanya kati ono omuyimbi yazze anonya hiti n'akola kino naye Azawi from the beginning teyatulaga kibeero mane togenda gamba muntu nti ayambala bubi tugende wa mchara Ben atukule ebirungi byajja mu ayeza malo mchara Ben Mchara Ben namwe byamagezi byengenda okwogera alright nze kunze on my side nze nganze endongo yandigiriza y'engombe ejo naye ate bwe najayigiriza ate ngenda ogisanga mweno life etali yandongo ate ngetegeeza kirala endongo yanjigiriza tontuuyanirako nga tosobola kuntuuyanira hello nze bamera mudongera bamanyi ndi wa lugezigezi teri kukwatako toyingira nkuba bato za abalenzi mukwano tonkwatako ekisookera ddala waliwo ebintu byenneewunya ne ngamba ova otya okutuyanirako oli omuwala noleeta agatuyogo gonna abalenzi abamu bafala mwana olaba kankuwulira bana abalenzi obalaba kusiriwalira ku baana babanawe boy olaba obeera oli mu ndongo ogenza okutta omuwala agenja weewaana nanyikanyize nakanyize wagayininze eki wagayininze nakanyize gasiya mwerere mwana wamambadde ngamba ku ngombo yange eno tontuyanirako nga tosobola kola ki kuntuyanira ogenda kuntuyanirako leero naye nga wetudda mu mirimu tosobola gamba nti kantuyanireko akaana kenanyiga mu ndongo yange ekyamazima oli mukunyiga mwana w'abaana kuntuyanira toleeta ntuyo ezo zintuyanirirako kutonyerezako tosobola olaba ne benda alinga akamula omubisi alinga akunya omubisi kasiya nze ndongo eyo kati njagala tubato njagala ondeetera omuntu nti onajeyita kuleetera otuzine osegera tutuno tuze ande wali tegeera naye nze njogera anti omanyi bano betwalese leero basamu bamikwanoza kyekyo bambi era bwembeera muno by the way
tuiga okuinteractinga n'abantu abenjawulo wakati nze buli wentuuka njagala nnyo nonya aliwa dansa aliwa kikubye ate kinjagaza by the way kana kazina by the way kakubika ndongo kano kadansa by the way ona dansa entertainment prefect kusala kakubika ndongo banaye soyagala ofuna gende wono nange yantu ojenda wabuno if I want to dance you for this one kunabawaga mbajireyo gana ne bambi bamikwano nze mbadde nkyabagamba ekinjagaza ku badansa abe ekibambezaamu ennyo nze that's why sina nnyo mikwano miwala tebadda mu bintu bya kisiru mbesikuize era olyajja sebo tweyigiriza busooka obupya mu ndongo najja nabukuyigiririzaawo n'okayiga jukira oba ne vibe mundu zibawo kati naze nina olwaleero mwana simanyi zina bayirawe ne leero nyenyezaamu akatinitini anze bambi kyekyo byebya birungi byemufunyamu byebya birungi nze birungi byendaba interaction okutundibwa mu bantu abenjawulo kati recently nabadde ntambula ndi kukubo nzenna ndi byange kiro saawa 2 nzira waka muwola nampita Bridget dansa wanamese segera mwana kana oyina omukolo gwo itakana kana kyamazi nangamba mama mukwana bakwogera ku magana tozinye wo creative tozinye wo tozanye tunuliro mwana wenti namugambe oddawa tinzira bamnani kanange nyenye na linya board naye ate nga siwe na badenzira nawe jantu gende tulinye board kuba ekyo mazima kale naye noli nawe natam era ngo yo bibo segera endongo checho olilowe ndongo checho endongo enyuma banana by the way you gonna discipline what to come about dance ngaba they do respect themselves ngaba discipline nawe ndola banga bine byechalo byo omanya abalezi bajja bagira bati ne mwana ze kuzina kwa neme bya ddala kati otuka mu badansa they do respect themselves bambala wenojja wasijjawo oluddako ojja ko olwina kuja you are motivated chenjagala ku badansa mwana bakubaka kumba boy bakubaka kumba boy kati njagala mu chamazima n'otuuka mu bali nga yakumbye mu ngato ya 10 n'ejo chamazima n'owulira nga you are motivated yadde tozina akubaka Rolex ali ati tegombye kati njagala mumbulire ebibi ebiri mu ndongo ebibi ebiri mu ndongo no oba naye tuwaddeyo gwe kirungi ekirungi yera nyinyumirwa tuwaddeyo kirungi nze mosikale kale wakyogeddeko kwe nti ofuna skills yeyabadde point yange oyinza oyingira mu ndongo nga for sure badde tumanyi zina oba ng'omanyimu akatinitini oba nga owulira omutima gwagala ozina naye nga tomanyi naye woyingirayo mu ndongo n'ofuna vibe n'otandika osanyuka mu biki ebyo byonna muyinza n'okukola sanko yammwe kaŋŋamba oba nemuzinamu polapolo genda olaba opikinga awo otandika ofuna interest yegamba nanjagala ozina ambairawe ekirungi kimu ekisembayo tubeera ku byalo eyo nga twewanika nze manya ino mu kukyalo segera notuuka mu bamanyi osanga ka Bridget nga ku kyalo gyenva ewaffe nze nkolako kozi akubye nebakuleetera wembule kale kituyigiriza okukakkanako gamba ne woba oli mu bano babatamanyi n'okipinga era nze kinyumira nnyo wensanga ewali abamanyi nzika wensanze ewali abatamanyi bensinga era still nzika era mukizuula leeti nti no Bridget namanyi okuzina kano bwebayigaye wakisaze twabadde kusaza like yabaddenga competition twasinganya omwana yadde amanyi ozina oba bagiyita mira eyo gyosika bwoti baso ne bazinagana amazina amalanga Felix amazina gazina ne babotolinga ne Felix nabaawo ne bagenda mu mira omwana yazina emira neŋŋamba mukama nengeza njiga nabuuza kankuwayo ka trick kamukoka badansa tulirayo kale sagala ate nze kwebalira nnyo badansa kuba siri dansa oli dansa okimanyi mira nsobola okujja ne omwana akubi ebiswaza tebirwa akamoka nogamba mwana yakubye so togwanga mumanyi nti oli yakubye gwe tudeke wako nze nakubako mmire ewaka gye sikubangako nenkakuba naye luvannyuma nnyo ngendo olaba sonazima ndi mukwerimba kale n'olira ng'oli mu vibe by the way
ofubanga nnyo olaba bw'otuuka ewantu ne wabawo omumanyi muleke muleke ali esho okkiriza n'omuleka n'ali esho naye nabadde waawo mwene bamunaye akuba gafuna tolina mulabisa owujja agende mu maaso oba onfuna ashayiningeko naye njagala mumbuulire tulina olugambo ebyo ebiri mu ndongozi kyentandikirako kiri kimu nze kansooka njogera ku bayimbi nti endongo gye bakuba kale yes nnungi mabegakawo baali bakwata mu gundi mu gravity negunani tuli ku bibi by'endongo kubavubuka by'endongo kubavubuka you know I'm seeing here time with a training ekyamazima translate nayo papa out twala kulambula ni tugenda limanga yidi ewede bena out yenni by the way bakale katika sokamba ebiri common mbavubuka ebiri common mbavubuka nti kale bitwala nyo sente endongo kale twala nyo sente endongo ekityobolanga abantu nesonga nti sologena n'okuwa ekyenge ekyo nojja n'otinkuka amazina g'otatinkuukanga n'otyoboka wena n'omuntu abadde akuwa ekitiibwa n'oyogera kazambi g'otandyogedde nainana n'omumalayo lwaki lwa ndongo omanyi kale endongo effect gy'erina ku batamiivu yiino nze omanyi waka tulina ebbaala by the way naye tulina ebbaala kati kwegamba kale ndabyeko abantu engeri gye bakitingamu yani musajja mukozi by the way naye nze nga nze ndabyeko engeri endongo gye affectingamu abantu abanywedde omwenge nti omuntu singa anywa omwenge bw'atinga endongo kweri ayinza oba nga azze mungekinga muntu wa kitiibwa naye engeri gy'ali yakitingamu ng'amaze okunywa ate nga kuliko endongo eba ndalamu kitegeera eba ndalamu agenda kujja azina ebiki abukebuke olaba musajja wa kitiibwa mu respect naye nga enneeyisa gye yeeyisizaamu ng'amaze owulira endongo eri ayinza okugunywa n'atagira naye engeri gyali yakitingamu ng'amaze okunywa kitegeera so kati endongo ekola ki erina engeri gye yaffectingamuko ago mu bantu nze nganze ndaba nze endongo most times omuvubuka gikuba tenagentinga addictive natuuka n'emyaka gyo nti yakola ki yagetinga used ku kyo buli kiseera baba tagikubye takola ki abeerawo ate nze n'ekibi ekirala kyendaba tugenda mu ndongo ezo osavuuka ne baba ne gurupu zaabwe oluusi omwana omuwala just for example tuli ku bavubuka kangendeko ku bawala ngenda kugenda ne ku balezi but in summarizing omwana omuwala ogenze ne gurupu yammwe munywedde omwenge ofunye obuze ofunye essimu ofunye obuto tomanyani tojjukira lwaki mwenge ogwo kitegeera gwe munyweredde mu saidi y'abalenzi oluusi oli ne gurupu yo munywedde yes mugangayidde oluusi infact ne mulwana kubba bikyebe because group ezo ze mubeeramu oluusi n'ofuna circumstances ezimu ne zikukosa mu bulamu Mchalabeni ali mu vibe by the way. Anza kunze obuzibu bw'endongo bumu. Banji bajja mu ndongo eyo gye tuba batwe. Different intention. Nza kusomera abana bajja ku lusomero ndongo y'essomero eyaffe. Nenga abasinga mission nino nyiga bei changa yepanga. Mukama achanyambi kabyefunga. Tongamba tebakunyiga. Ngamba muteba sokola be Mathias mai nze nagambye ngombo yange totuyanira ko nga tosobola kuntuyanira nakuba mwana ensiga nansonyiwa namusimengolonze olemerako nze wokuba manyiwo sikola training ya scout bwere nchuka buchusi ainajibu munkono konkole ku mubiri nomukube entumbwe ate sokola ngalabeko nomukube entumbwe mate yasokola ali no ndi serious kwanza ekyo kinyiriza ddala kinzijira era nze tubera mu ndobo bwemba sira bawo dansa gwezina naye ntula ku kizindalo waggulu nengula yogati wango ba ice cream oba soda oba ino bamazzi nenywanga wenda bantu katono bamunyize bati mwebasuuzi otula waggulu yekutula bazinyonyo ne bakowa nze nkwata amasimu nze nkwata bu earphone ezo bagenda osula era nze bwe malendo ko beni aliwa esimu yange ino osobola kusangana amasimu mukaaga nobuza kuja
bo earpod bumeka nze bwemba sina dansa gwenzina naye kutula wagulu kumu era nabezinda albambi jukira batera nnyo leta abaliko mu kusomero bakimanyi waliwo akasonda ke basechi wavu oyo agenda tule era lutuuka bwenzi bwemba era bano beba vibers banga basookerwako bannaye baba tebanajja netulireyo wagulu eri bali bakimesa badansa we batuuka era nabo batunuleyo ku kizindalo bamanyirirayo kati gwe jangu ngozunga nkugabye bamirembe tonkwata kubasagala nze ate kweyisa gabera gagu nsigoze omusajja zakigwako nazikuba ekyamazima nazikuba nempulira nga ndabayo yali muwanvu nti nakuba nenkuba kala wense yempale nazikuba nempulira nga ekyamazima ekintu kala bawala wamagezi kinga babanyize nga tebaagala kola ekintu kimu bwe kiti bagambe saagala kuzina naawe ndeka ekyobolemezako nze bimalako emirembe buli ekizibu ekirala mbuzi